ba artist mwe bali kuwerekera ku Mama Fina tujja kusaba engulu erimu tetuyingira ffenna tubegayiridde ffenna tetuyingira kuba batu wadde advice tewali omulwadde tetubeerawo bangi n'olwekyo Mama Fina tumuleke nze kugambye Ebons yonna tuli nayo wano Ebons thank you Mungamba sisi nange tutto uli omulwadde nange sayenso balaba jendi amina namwe mujebale mwebale kujja kuddukira lagu kuba kati kyetuliko essaawa zino tugenda kusaba mukulu bosase mukuma bagambye buli ampa emitwalo 10 nga njoze emmotoka ye bannamawulire abatalina mmotoka batuwe ku lw'essanyu lyaye batuwe kubanga bw'oba tolina mmotoka baako kyokola oba oleese mutwalo oba oleese 2 yes twagala okwebaza abanafu aba Platinum Credit Uganda Limited wangi banafu aba Platinum Credit Limited Mama Fina era bwatyo Mama Fina bwatyo Mama Fina bwatyo sina mukyala eka naye Mama Fina bwatyo obulamu bwe butambudde bwe butyo nze nanzijjudde endowooza ekyo so si kipya naye kyalakubo kyaze kyabulwadde so baba alina okumujjanjaba aba alina kyalina n'amusonderako lagunazza obulamu omanyi munsi muno twetaaga nnyo obulamu sente zibaawo naye obulamu kyekisinga yes tulina parking wabweru wali eya Land Star nayo yaffe bwemutukateekawo obuteesi sobola kulowoleza gavumenti neze gwensinga okwebaza ye mukyala General Reiso eyavaayo mutandika okuyamba lagula kusinga yafadda kubanga mu kusooka lakuti yafuna publicity naye Reiso yakola ekisoboka laguna afuna publicity ebya gavumenti sente ya gavumenti nzibu sijja zoogerera be bazimanya abazirya oba ziyamba bo nakati wano wetudde wano nina kyempaddeyo okuuma ojja kiraba nebaza Misa Kisemakula okutuula ekifo nebaza Mama Fina omutima omulungi tusabira nnyo olokoke Mama Fina jakulokoka omutima omulungi nnyo tusabira muweerabire byonna byokoledde na Uganda nebaza sisa wange yagambye Black yagambye yazele alivota nekayimba golf kakati nze size kuwaayo nganze nekyaki waffe gulakwala obukadde bubiri owanashpas ekansana okuyambako kusisita wange Evelyn ekyo kulaba kutunda kuzimba kyaki twalwaddeyo ebisingawo Mama Fina yatuwayo cyane hano bagore gusa kakati kansabire iyo bari yodo musoni w'abakobwa musoni nnyo katukoza kansabire y'ensala Katonda ayongerezeeko katukolere emikono tusabire Evelyn Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi nsabira sisita wange omutemere ekkubo omuwonye Bayibuli egamba temulisabira abalwadde ne bawona kuba omukisa abantu bonna abawaddeyo ssente oba papaazi omukisa oba Mama Fina omukisa oba akayemba abantu bonna abacelebrity Ebonies amaze okulagira bawa omukisa naye osinga mutaddeko omukono gwange nesaba Yesu akuwonye
kubanga Yesu alina amaanyi. Bayibuli egamba mu Yeremiya 3:27 nti nze Katonda wo bonna abalina omubiri baliwo ekinyama Mukama bwe yasasika waffe omugye mu kinnya. Zabbuli 4:2 Mukama yanzija mu kinnya n'ateeka ebigere byange ku lwasi. Dawudi bw'agamba. Era okusabira mu Balumi 16:2 tumangu nnyo Katonda w'emirembe alifootola Sitaani lwasula ebigere byammwe. Nsabire kaneerenga Katonda afootole Sitaani lwasula ebigere byo. Nsaba omubiri amaanyi ga Katonda gakuyite obumere ddala oddeyo okalengera byo. Nsabye bino byonna mu Yesu Kristo Mukama waffe agenda. Mama Fina baboneka mukono ng'asaba. Mwebale nnyo mwegala asobolesi. Bale tusanze okubalaba. Ono mukyalalaku. Olina bannayuganda. Tugiddeko olunaku olwaleero nga tubeera ey'okuzza obulamu bw'ewaggulu. Obulamu tebabugula naye omuntu agezaako ekigaana buti gaanya. So kati naffe tuli wano mu kugezaako tulabe nga lagu adde. Bambi asanyusa abantu ng'abadde abasanyusa era asanyusa ensi ye. So kyekituleese wano. Nasaba bannamawulire ssente nti emitwalo 10,000 nga mbooleza emmotoka naye saalabyeyo munnamawulire ampaayo. Ne mungiwa simanyi oba mulinjagala mulinzinyawa. Naye neebaza abalwadde bange ab'ebweru ndoza abamu bakuweereza batandise okuweereza. Ekyabadde ekibi nga sirina simu yala kugamba nti agisome kati kumpewo. So kati nsaba ali ku muzindaala asooka asirikirira gwasome essimu ye bulujjudde. Abawagizi bange basobole okulaba essimu yalagu mu bulungi bateekeko ssente. Era nga twagala okwebaza Dr. Jonathan eyajjidde mu UAY Lusango 36. Okay. Tusanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Amanya nze Maama Fina Namutebi Silivia. Tuze wano olunaku lwaleero nga tuwulidde omulanga gwalagu naye ng'omulanga gukaaba buyambi gukaaba kujjanjabibwa. Mu nsi ffenna kyetusinga okwetaaga bwe bulamu. Owabeerawo chansi nga aliwo ayinza okukwatirako obulamu bwo ne budda engulu, Katonda abeera mulungi. Kubanga ffenna tusonda Katonda n'ajjanjaba. So n'olwekyo tujja kwebaza bonna ababadde okulwalagu. Naddala omukyala General Race. Maama siko wakwebaza. Kubanga lagu mu kusooka okulwala tiyafuna publicity kati gy'alina. Kitegeeza lagu luutu yakubiri nga alwadde kati alina publicity. Nkakasa okujja nga Katonda yasazeewo lagu affe n'ekizibu nnyo kati saawa zino ali mu publicity y'abantu ajja kukola ki kuwona. Neebaza mwenna naye abamawulire mungi ye wangi neyanza taata neyanzeege obale nnyo munnange neyanzeege neyanziza mukwano. Abamawulire mwenna nkyababanja mbasaba tusonderera guki ssente asobole okugenda ebweru. Nabagamba buli ayita emmotoka ye nga mpe emitwalo 10 nga mwoleza ki emmotoka naye bweddamu ŋŋamba nti ate Maama Fina nsasulira neyanziza sebo neyanziza sebo neyanziza. N'olwekyo
luli abali ebweru mbadde mu mbuuza neyanza Ssemugenda Joza neyanza taata luli mbadde mu mbuuza naddala abalwadde abali ebweru nti essimu ya Lagu nga sina bwenja gisoma kubanga bwensoma abamu babuzaabuzibwa abadde maage mwenna abali e London abali mu Amerika abali mu nsi zonna abali ebuwalabu mwenna bafaani ba Mama Fiina njagala gasome essimu eno mugirabe muteekeko sente saagala mbasabe nnyo naye njagala mumuteereko sente twagala mu mwezi gumu nga Lagu afunye sente zisobe miliyoni 3 oba twagala tetukola ki tetwagala so mukyala gusaba osome ennamba zo bazirabe neyanza nnyo maama okusokera ddala balinye okujja balinye okumpesa ekitiibwa mbalamusizaako bannange nomwena gye muli namba zange ya MTN eri 0776424237 eri Manyaga Eplip Nakabira ate ya Airtel eri 0753424237 eri Manyaga Asha Namatovu. So tubasaba nti olwaleero abantu babuuza mbu Mama Fiina ye sente azijja wa mbu Mama Fiina mbu era yayamba mbu Mama Fiina ogaba nusu 10 n'okungula emitwalo 10 weefiirize guteekako obulamu bwa Lagu buteekeko ettaffaali ojja kulaba essanyu eri mu nsi so n'olwekyo tubasaba ebyo byonna bye tubagambe mutuyambe ne gavumenti ya wakati n'abantu sekinomu abayina okugaba tekitegeeza nti ono mugagga guba mutima kwe kugaba abamu balooza ni Mama Fiina asinga obugagga mu nsi nze siri mugagga sina kyendi naye omutima ogwo nti bwe mba nina omutwalo gumu bwe ngutoolako 13 ezisaasa Lagu mba Katonda alina feva gy'agenda okukola ki okumpa bannaddiini ne mbaga nti oli owa myoyo ng'omuntu gw'oli owa muyi baako ky'otoola kubanga endiga zireeta kwata ku ssente z'endiga zireeta ojjanjaba oyo atayina oyamba oyo atayina naye ne bagamba Mama Fiina misambo Mama Fiina mujiini naye nga tulina kyokola Mama Fiina naye waba alina obwetaavu muyambe ffenna tuli abantu abo tuli bantu ba Katonda ffenna oba oyagale oba okola ota tuli bantu ba kubanga Lagu musikyala mulokole nnyo Mama Fiina sandibadde wano naye olwokuba manyi nti alina omusaayi ng'ogwa Mama Fiina kinkakatako okujja muyambi nga nze bajja kubuuza naye ku Mama Fiina okoze eki size kwoza bwoza mmotoka era nzize kusonda nange ng'omuntu okubakakasa nti Lagu ajja kuwona omusingi ogusookerwako njagala mperago obukadde ago Lagu obukadde 2 Siwandiika wano Mama Fiina Evelyn Lagu nazino ze bampadde ddala zizino so tusaba nti tusonde yene entandikwa gye tulaga nti yiino n'olwekyo nayagadde tuyamba ebitongole bya gavumenti abantu mwenna abaliowo emyoyo bannaddiini Lubaga Namirembe abalokole Kibuli mwenna abamakanisa amanene muveeyo kati essaawa zino nkuta obukadde 2 kale gwe kwata 10 tubale kanisa eziri mu Uganda 10 gwe kwata obukadde tugeze Mama Fiina akuta obukadde 2 tubale nti buli kyaki ya Uganda ekutta obukadde 5 olwaleero Lagu asulano nga tagenze ku mulongoosa naye twebegamba ntwagala abalweyomyoyo bannange endiga muwaba naye nga endiga yerwadde konzi byengene ya Lagu tosobaga tusolwe kasente tukole ki ne gavumenti ya Uganda eya wakati tukkirize nti abantu bemukulembera be bano bemwetaaga minisitule ya erese esobola okukwata obukadde ebyo n'ebiwaki Lagu so n'olwekyo buli omu wali yeetaagaani munne nze nkutte sente ziwadde Lagu naye nze Lagu kugamba nti oba oyagala oba toyagala ojja kuwona okujjako nga Katonda agambye nti Lagu ogenda kufa naye bw'anaaba wakuwona ajja kukola ki mpaddeyo obukadde 2 naye si kyekikulu ninga muwadde 10,000
muwadde miliyoni abo neninga muwadde nusu oluki gwolwo twetaaga miliyoni 25 tetwetaaga bukadde buno 2 Mama Fiina bwawadderamu mukitegeera emikisa tuginoonya naye ate nagyo waliwo ekitunoonyeza ffe benyini tugaana ogyewa bw'oba owadderako ojja kufuna omukisa ogusingako awo zeraku nkusabira Mukama eyakutonda n'akuteeka mu nsi era ajja kuwonya ajja kuwonya ebyobulwadde ate awo tunatandikira okubanga tolinakobakusobozesiza ndowooza bintu alina sente nyingi yongerako basa yenda kusooka mpere omuntu wange miliyoni 1 oluvannyuma lwakokoninaako basa yenda kulongola miliyoni 1 oluvannyuma tujja kwongerako gabina bitambudde yongerako essaawa Mukama pasi osinga okusaba naye n'akasala kano Mukama akawulira nsaba Mukama ajanjabe Mukama awonye abasawo bajjanjaba naye Mukama yawonya Mukama akonye oli mukwano gwaffe tetuba tujina bufiiza kukikulaga kano ke kaseera tulina okuviirayo nekikulaga tukwagala era eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda Mukama agenda kuwonya era Yesu Kristo wanakuteronya. Thank you so much. Let's be friendly. Twagalane ate twagale nnyo abantu. Yenegenda kunena mukole netagenda chiwatu netagenda wamanya mugenda kwayo wamanya mugenda kumukole Michael, wewe wewe kwa sababu haya katika kutoka ya Michael tefuke nyonyi